Ekitiibwa ky'obwa President omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatandika okukyeyagaliza amangu ddala ng'okulonda kwanga 10 ogw'Ekumi 1980 kuwedde. Kuno kwaliwo oluvannyuma lw'okukunkumula President Idi Amin Dada omukono mu kibya 1979 era kuno kwe kulonda okwasookera ddala mu Uganda ng'emaze okufuna obwetwaze 1962. Oluvannyuma lw'okulonda kw'ekinaana ekibiina ki Uganda People's Congress UPC kyekyavaayo ng'ekiwanguzi era Dr. Milton Obote n'afuuka omukulembeze w'eggwanga akaseera ako. Kinajjukirwa nti ebyava mu kulonda kuno ebibiina by'obufuzi ebirala tekwabikkiriza era ekyaddirira kwali kwekolamu kibinja ekyawamu ekyafuuka National Resistance Army wansi w'obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni okutandika okuwakanya obuwanguzi bwa Obote ono. Bano kye baakola kwali kwesogga nsiko ne balwana okumala emyaka 5 beddu okuva nga mukaaga ogwokubiri 1981 mpaka nga 26 ogw'olubereberye 1986 okusingira ddala mu bitundu bya Luweero. Ekigendererwa ky'olutalo luno kwali kuwakanya kibba bululu mu ggwanga, okumalawo obunkenke bw'ebyobufuzi political instability, okwonooneka kw'ebintu n'okutereeza ebyokwerinda eby'eggwanga lyonna. Nga President Museveni amaze okukajjala mu ntebe okuva mu mwaka gwa 1986 okutuuka mu 95 ebintu bingi ebyakyuka omwali okubaga ssemateeka 1995 eyakkiriza ebibiina by'obufuzi okuddawo wabula nga tebyenyigira mu kuvuganya ku bukulembeze akakiiko k'ebyokulonda ne katondebwawo nako. Oluvannyuma eggwanga lyateekateeka okulonda okw'emirembe era wano President Museveni we yategeerera nti newankubadde bannayuganda bali bamwaniriza ng'omunonozi w'eggwanga ate okulonda olwatuuka abeesowolayo okumuvuganya baamumala enviiri ku mutwe. Mu baamwesimbako kwaliko Paul Kawanga Ssemwogerere ng'ono yali minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wansi wa Museveni n'ekibiina ki Democratic Party, Kibirige Mayanja wansi w'ekibiina ki Jeema, kyokka nga Kawanga Ssemwogerere ye yasinga okussa Museveni ku bunkenke era kati obuwanguzi abumusuuze. Kinajjukirwa nti President Museveni mu kalulu ako yawangula n'ebitundu 7 ku buli 100, Ssemwogerere n'ebitundu 2 ku buli 100, Kibirige Mayanja yafuna obululu ebitundu 2 ku buli 100. Wadde Museveni banne yali abakubidde wala ebyava mu kulonda tebabikkiriza nga bagamba nti namwe mwalimu ekibba bululu n'okuteesateesa abantu, kyokka bano babula engeri gye bali bayinza okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Oluvannyuma lwa Dr. Kawanga Ssemwogerere okubbinkana ne President Museveni 1996 akalulu akaddako kaali kakassa mmeeme anti yaddako okumwegezaamu okumukunkumula omukono mu kibya ye yali munywanyi we Dr. Kizza Besigye. Okulumya President Museveni omutwe kyava ku kubanga yali omusawo we ate mpolampola amwekyusiza okudda ku ludda oluvuganya. Besigye teyakoma kwawukana n'eyali munywanyi we mu ndowooza, yatandika n'okuyaayanira entebe ye newankubadde emirundi ena gye yajjaamu esimbako teyasobola kumuggyako buwanguzi. Emirundi gyonna gye yamwesimbako okuli ogwa 2010, 2016, 2011 ne 2016 Besigye yabeeranga ku mbiranye ne Museveni anti oluvannyuma lwa buli kulonda Besigye yasibiranga mu kkooti ensukkulumu okuwakanya obuwanguzi era mu 2011 ne 2016 okulonda kwabula kata kuddibwemu oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza nti kwalimu emivuyo egitagambika. Awalala Besigye we yajja asuliza President Museveni ku tebuukye kwe kutandika enkola enkakkale bwe yakkiriza nti obwenkanya mu mbuga z'amateeka yali tajja kubufuna n'asalawo okukunganga abawagizi be okwekalakaasa ekyamanyibwa ennyo nga defiance, gamba nga bwe beekalakaasa nga bawakanya okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu, enguzi n'obusosoze mu byobufuzi, so nga n'enkola ya walk to work Museveni yamusuzanga akukunadde. Ono teyakomaawo, yagezaako n'okwagala okuzibula amaaso ensi z'amawanga ag'ebweru nga Museveni bw'atali mukulembeze mulungi era kino mu ngeri emu oba endala kyakendeeza obuwagizi bwe mu mawanga gano. Museveni ng'akyali mbiwejjowejjo by'okuvuganyizibwa okwakasa mmeeme ne Dr. Besigye ate waava omuyimbi nnakinku Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakazibwako erya Bobi Wine teri yamanya. Ono olw'okubanga emyaka gye gyali mito bw'ageraageranya n'egy'omukulembeze w'eggwanga mu 2021 n'ebyafaayo bye okubanga byali tebigatta ng'enjogera y'ennaku zino, President Museveni teyasooka kumutwala ng'ekikulu kyokka nga bwe bagamba nti twagayanga kyezinze eggongolo libojja akazito Kyagulanyi kazza ssa ku President Museveni kyemmanyi naye waali talujja.
Mu bisanja bibiri Kyagulanyi byazze yeesimba ku Pulezidenti Museveni amuggyeko emitima gy'abavubuka abali wansi w'emyaka 30 7.7 ku buli 100 olw'okubanga abavubuka babeera bakulembeze b'enkya. Pulezidenti Museveni alwanye bweziringirira okuddamu okugiwangula wabula ng'alinga afuuyira endiga omulere. Nga tannavuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga ng'akyali mubaka wa Kyaddondo East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu 2018 yali kitundu ku babaka abawakanya ennyo eky'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era ono yakulemberako n'olutalo olw'okulwanyisa omusolo ku social media. Kyokka wadde abantu ssekinnomu bazze beegeza mu ntebe ya Museveni, waliwo entalo ezamufuukira ekyambika gamba ng'olutalo lwa Lord's Resistance Army olwali mu mambuka g'eggwanga. Luno nga lwali luduumirwa Joseph Kony lwatandika mu mwaka 1987 kyokka eggye ly'eggwanga ne lirwana Masajja era bwe lwatuukira mu mwaka gwa 2000 nga lulinnyiddwa ku nfeete wabula ne lusigala mu mawanga okuli DRC ne Central African Republic. Kinajjukirwa nti mu lutalo luno abantu bangi bakolebwako ebikolobero eby'enjawulo omwalina okuwamba abaana abato okubayingiza obuyeekera. Abantu bangi baasenguka mu maka gaabwe nga bba battibwa tobala. Kigambibwa nti kyali kirwanya Kony kwali kwagala kuvuunika gavumenti ya Museveni olwo nno atandikewo eyiye ng'etambulira ku mateeka 10. The Holy Spirit Movement olwali lukulemberwa Alice Auma Lakwena luno lwabuutikirwa mangu era ne lulinnyibwa ku nfeete nga kye lujje lutandike mu 1987. Uganda People's Army lwaliwo wakati wa 1987 n'ekyenda lwali lukulemberwa abali abawagizi ba Milton Obote ne bannabyabufuzi okuva mu bitundu bya Teso. Ekigendererwa kyali kyakulwanyisa bukulembezi bwa Museveni kutuuka mu bitundu byabwe nga bagamba nti kikafuuwe Museveni okubakulembera. Kyokka olutalo lwa Allied Democratic Forces ADF olwatandika 1996 okutuuka olunaku olwaleero luteredde ddala obukulembeze bwa Museveni ku bunkenke anti luno lwakuŋŋanya obubinja obw'enjawulo obuteeka Pulezidenti Museveni. Buno buzze bukola obulumbaganyi obw'enjawulo mu ggwanga munda n'ebweru waalyo naddala mu Congo era buli ggwanga bwe lifunamu obweraliikirivu mu by'okwerinda akabinja kano ke kasooka okulowoozebwako. Entalo zino ebbanga lyonna zibadde zivujjirirwa amawanga ag'ebweru gamba nga naddala gali ku mulirwano nga gaagala okumala amaanyi obukulembezi bwa Pulezidenti Museveni ne NRM. Newankubadde bino byonna bizze bibaawo, eggye ly'eggwanga li UPDF likoze ky'amaanyi era entalo nnyingi ezirinnyiddwa ku nfeete. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.